episode ya 36 tegenda kubeerawo kubanga eri munuuka ebizibu, naye kambaweko kasamale akatintini akabayamba okuba nti mujoininga episode 37 bulungi. Omulangira eyali asibibwa yogera ku Yuli ba Princely yasobola kuba nti ataasibwa oba anunulwa oba agibwa mu kkomera. N'akabinja ke kali akazibizi akayitibwa The Hidden Ones nga bayambibwako n'abakyala ne bodyguard we, then n'oli eyali assistant wa Jenofu ne basobola okuba nti babatolosa, bati batolosa bantu baali bangi okwali omuweereza wa iziti w'omumbejja, oli muwala wa Saani yabadde omugole wa Jenofu, then ne kali kaganda ko bodyguard w'omulangira akasawo nabo babawonyeza bawala basatu, n'omumbejja then n'omulangira. So episode 37 wegenda okutandikira nga bali mu kkubo babagoba, tebabakkiriza kukkirira mu maserengeta, naye kye mugenda okukola mu subscribing ate n'ekirala mutusonyiwa olwa episode eyo kuba nti tetwabatuusizaako yaganye, naye just ekyembawaddeko ye preview okubalaga nti twakayiseemu wetyo, naye nga mwebale ku subscribinga, mwebale ku commentinga, mwebale ku likinga. Episode ya 36 teriiwo, tulina episode eya 35 eya 37. So munatusonyiwamuko omubanga temulaba episode ya 36, naye ebyekumimu ebyalimu omulangirwa yataasibwa akabinja ka The Hidden Ones ngayambibwako omumbejja ne bodyguard we bosani yali bode 5 wa Jenofu. So mwebale ku subscribinga mutusonyiwe ku lwekyo.